Akati omukyalo neyeddira mamba abuuzizza ekibuuzo kikulu nnyo. Abuuza nti kiva ku ki okubeera ne bbaawo mu kisenge nga muli mu kwegatta ne wajjawo omwana n'abalemesa okugenda mu kikolwa ekyo. Oluusi omusajja n'ayingirira ekisenge n'aba ng'akwebaseeko, omwana n'ajja n'amulaba n'akuvaako. Oluusi omusajja n'akubeerako ng'akukola muli mu kisenge, omwana n'ajja n'omugamba omwana n'ogamba bbaawo omwana wuuyo n'akuvaako. Kale ne mbeera n'omwana ng'abalemesa kirooto, buli lwakubawo omutwe aloota nga yeegatta ne bbaawe, ne waliwo omwana buli lwajja mu kisenge omusajja amuvaako n'amulemesa ekikolwa ekyo. Abuuza nti lwaki omwana atulemesanga ekikolwa ekyo ate nga kiba kinnyumira, naye tuba tetunnamaliriza omwana n'ajja bba wange n'ambuukako. Kati abuuza kyeki kirooto, aloota ekirooto ekifaanaganako bwe kityo, abuuza kiva ku ki kyeki. Akati nnyabo kankunnyonnyola ekirooto kyo kino. Akati ekirooto kino be bantu abalemererwa obufumbo. Si buli muntu nti afuna omukisa okuloota ekintu kino. Gwafunye omukisa n'okiroota olina okuwuliriza ennyo n'okwegendereza ennyo. Abantu abasinga obungi empewo zibalumira mu butamanya, era abantu abasinga obungi abeerawo ne yeebuuza lwaki nze. Tebafuna mukisa. Singa abantu baali bafuna omukisa ne beeyolekerwa ku birooto nga bino, singa omuntu amanya n'amanya nti ekinsumbwa kye kino kankinogera eddagala nga bukyali, ate naye wennyini abuuzizza ekibuuzo kino era naawe kisobola okunnyonnyolwa, era naawe n'osigala nga bikuyise ku nviiri. Bantu abasinga ebintu ebibanyonnyola baabifuula ngero, baabifuula mboozi. Oli abiwuliriza ku ssaawa eyo n'agamba Mulangira weebale nnyo kinkutteko nnyo biki. Mwaka ne guyitawo n'omulala myaka 3 ekivaamu ne bifuuka mboozi za ku mwenge. Okitegedde, so nga ebintu bino bitutwalira obudde okumanya ate n'okutegeera. Nammwe tuba tusuubira okuba nti bwe tubannyonnyola muteeke mu nkola musobole okuvvuunuka obuzibu bwe mulimu. Kakati ekirooto kino buli lw'obeera mu kikolwa, mu kirooto waliwo omwana ajja, ekikolwa ekyo tekigenda mu maaso, omusajja n'akubuukako kyeki. Kakati ebiseera ebisinga obungi obaako omulongo akubanja. Omulongo oyo mulongo kizza. Ekirongo ekyo kirongo ekyo kya kyejo. Nga bw'onoobeera n'amaka tugambe taata ne maama naye nga balina omwana waabwe omu ate nga amaka magagga. Omwana oyo tagambwako, omwana oyo wa kyejo, omwana oyo akola buli kyambyone kyonna, omwana oyo akubijjisa mu buli kimu, omwana oyo buli kyasanze tagambwako, taboggolerwa, mwana wa kyejo, ye mulongo kizza. Okitegedde? Ako katuntundu ka taata ne maama. Taata ne maama omulongo kizza talina kyatayonoona. Kakati gwe mu katuntundu ako ng'oli ne bbaawo oli taata ne maama, omwana wakati wammwe, omwana abalemesa, omwana yaani? Omwana ye mulongo kizza. Okitegedde? Mulongo kizza. Kyokka omulongo kizza oyo akubanja ki? Oliko empewo ze wammwe, oliko emigugu, oliko lubaale. Omulongo kizza afumbekeddemu ki? Omulongo kizza bw'oli mumanya yali kuddiza ebyo by'onoonya. Okuddiza ebyo by'onoonya kyeki? Kwe kutereeza ensonga ezikuli ku mutwe n'osobola okuddizibwa obutonde bwo bw'ekikyala oba omukyala nga bwe yandibadde nga yeetaaya ng'aliko nebba. Okitegedde? Kati omulongo kizza oyo akubanja, kyokka omulongo kizza oyo biwanvu. Omulongo kizza oyo ategeeza lubaale yenna n'ebimukwatako. Omulongo kizza mwana just nti mwana, omwana ajja n'atulemesa kitugendako, naye omwana oyo yaani munda we? Omwana oyo naye nabwo omugatta ye lubaale. Lubaale kyeki? Lubaale waggulu eriyo kabaka bulamu, eriyo kabaka ndawula, eriyo kabaka mukasa, eriyo emizimu, emisambwa awamu n'amayembe. Kati ye mwana oyo, omwana oyo just eba nnyanjula. Okitegedde? Kakati omwana oyo mu kukubanja, mu kulemesa obulamu n'abalala kye bayitamu. Okitegedde? Kati gwe osobola okubeera ng'olina bbaawo mu kakyo kano naye kitwale nti ekyo kyewuubo, era omwana oyo ajja kukulondoola paka lw'anaamukulemya. Osobola okuba ne boyfriend, kitwale nti ekyo kyewuubo, kitwale nti okukwegezaamu. Wakati ng'oloota ekirooto bwe kityo tosobola kuwangaaza musajja, era omusajja ojja kubeera naye omwaka gumu akuzaalemu omwana biki bwe bityo, ate era omulongo kizza ono era akubijjise eri omusajja oyo, obeere nga ne bw'omusaba nusu 5 bya mwana bya mata nga tasobola bikuwa. Kakati be bammwe omusajja n'akwagalamu nga kye yasuubidde si kyasanze. Osanga omuwala n'omukwana ng'omulaba ku feesi emmwenye eriiso lya ndege alina mugabe entumbwe kweri, n'ogenda omwebakako omuwala nga nnyogoga nga tategeerekeka, nga bw'agenda okutunuulira bw'otyo olaba tewagenderedde. Okitegedde?
abasajja abasinga obungi babeebakako omusajja n'atuuka okwebuuza nga kwebaseko n'agamba oba ate kino nakwanye kiki ng'alaba teyagenderedde n'atandika okwenenya yekka n'agamba bannaye kale singa nategedde ng'awulira onnyogoga awulira buli omukwatako engalo zo zisala so nga engalo zo zisiiba mu kizigo tezisala naye waliwo akubijjisa waliwo akutaddeko ogupande ogukubijjisa omusajja yakulabye omwenya bulungi kyokka omusajja bw'aba akuliko alaba buli lw'omwenya alabamu ekintu ekirala alaba oli wangeri alaba tonyuma okitegedde tomunyumira wenna engalo zo buli lw'omukwatako awulira ekizibu omusajja olumala okwebakako n'atandika okubugambo obudde nno bumpiseeko boosa nkubidde biki obwedda nga tannaba kwebakako obudde abadde abulina abakazi bwe batyo temusanga ebintu bwe bityo abakazi si bangi abasanga embeera eyo omusajja nga tonnaba kumwebakira wansi tonnaba kweyambula omusajja aba n'obudde era nga tapapa n'akuyimbira essaawa n'eyita n'ogenda ku buliri n'obeera okwo n'omulinzalinza n'omulumyalumya omusajja n'akulaga abeerawo n'akulaga agumiikiriza olugjamu engoye bw'oti omusajja n'atandika ekikolwa olukimala bw'ati omusajja n'atandika okupakuka n'apakuka saati yange nagitadde wali y'amazzi gali wannaabeko biki awo wanyigiranyigira essimu n'atandika babadde nno banjagala ku mulimo obudde nno bwampiseeko omusajja oyo anzise biki twadde ne maali yaffe naddeko n'omuntu gwe njagala okusisinkana biki omukazi n'amugamba lindako naawe ogenze mangu omusajja n'atandika okufuuka ekizibu omusajja n'agamba ndi kakati naawe olaba nabaddeko benjagala okusisinkana obudde buyita mukama wange ayinza okungoba omukazi n'amugamba naawe ejjofula olimba lindako naawe badde nkyayagala okulabako abakazi abasinga obungi bamenyeka emitima okitegedde omusajja amaze omwebakako omukazi amenyesa omutima awulira nze gwenze wadde kiwedde naye omukazi lava esigalawo okitegedde wadde omusajja opakuka otya lava esigalawo omutima awulira gugwo awulira essaawa eyo batannaba kwagala omwawukaneko awulira essaawa eyo ayagala okubeera okumpi naawe awulira essaawa eyo ayagala okusigala nga kuyita ddadi bwakukwatako ekintu kiri kimala omuggwamu kuba omukazi omukwano bwe gumala omulinnya atamiira wadde mumaze naye awulira akyayagala omubeere kumpi kale abasajja abasinga obungi naddala nga wakati awo waliwo ekizibu kati ngono aloosa omulongo nga abakyankalanya abaawukanya abakanga ebintu bifaanaganako bwe bityo omusajja wakati awo amala obudde bungi nnyo nga tonnajjamu ngoye ayinza n'okusiibawo kiri ekintu nga kyamutemye nga tonnaba kujjamu ngoye omusajja asiibawo bamugobe omusajja ne bwasiiba nga talidde okitegedde ye kaakati bana abakuba essimu nga nsomesa nabo bangeri okitegedde omusajja abeerawo awo oba bamugoba ku mulimo n'abannyonnyola essimu zisobola okuvuga nga bw'aziggyako olw'ensonga oyinza omupulukako n'ogenda omusajja aba akukutte nga kalera omusajja aba akunywezezza omusajja oba mu kifuba kye oli ne bwakuba essimu ne bwe bevudde ku mulimo ne bwe biva mu katale gy'akolera ne baba nga babadde n'ensinkano ya ssente buli budde ayogera ebigambo bibiri nindaamu bw'anyiga essimu n'aginyigayo esinzijja kwatiriramu kanzije omukazi ne bw'omulumya olunaku lulamba omusajja akulaga asiibawo kiri ekintu kiba kimutembye guba nga muzimu okitegedde kiba nga kitambo omukazi oyinza omulumya olunaku lulamba n'akulaga nti abeerawo naye jjamu engoye amale okwebakako amalirize olunaamala bw'ati ogusajja tegusobola kuddako wali ku bbali munyumyemu ku buboozi ogusajja gubuulizawo amazzi gali luddawa kinabyo kiri luddawa nga gugenda gunaaba osuubira okuba nti gugenda kudda mwongere mwekwatekwate kwawo munyumyenyumyemu awo ku mboozi oludda bwe guti guva mu kinaabiro kunaaba gwesibye ettawulu genda okula guwanulayo saati nga jjofule lindako ng'asooka agololamu awo ku mumiro anti ono omusajja wabula yeekyanze ayinza okungoba ku mulimo nga jjofule naawe lindako anti naawe mukwano naawe olaba kati mukwano nina okugenda budde bugenze jjofule naawe omukazi ayagala omuweeyo obudde kubanga omukwano guli tegunnaba mwamuka lindamu jjofule lindamu n'asooka amukwata ku ssaati n'amugamba mukwano naawe ndeka
Ndeka mukwano ayongera kusiba mapeesa gambusa waggulu ogenda okulaba asibye eri okukitogi n'ogamba yalabbi. Okitegedde linda mukwano kati ne gutuula ku buliri. Omukazi n'agukwatako eno ku kibeegabeega n'aga Jofule lindako genda naga naawe ndika naawe ndika genda okulaba omusajja ali serious ajjeyo empali. Okitegedde ataddemu puli mukazi abiyita byakusaaga olumala pulo ogenda okulanga ajjayo empali ng'atandika okujambala. Omukazi amugaa lindako Jofule mukwano lindako nkyakwagala ogira okyaliko wano nange ogira okyaliko wano. Omusajja n'abeera serious n'akulaga ayambala empala ajjayo essawa wali agisiba mangu atereza ekitogi akwata ensawo ye akwata mu nsawo ajjamu emitwalo 4 sente ezo zikuyambeko ng'akwata luggi ng'alusiba. Omukazi ng'asigalawo nga beemagaza. Okitegedde naye nga ne bwe yandimulumiza paka kiro musajja akulaga yandibaddewo. Ebintu ebifaanaganako bwe bityo. Kaakati ebiseera ebisinga obungi abasajja oba abakazi wakati awo wabeerawo ekizibu. Ebintu bino nna mulina okubimanya tubibasomesa ne bibayita ku nviiri. Abantu abasinga tebabitwala ng'ekyamakulu. Wabaawo ekizibu kati oloosa ekirooto nga lwogenda mu kikolwa n'ebbaawo waliwo omwana abasanga omusajja n'akuvaako. Ekirooto ekyo kitwale nga kintu kikulu nnyo ate okwate n'ebintu ebikunnyonnyolwa. Okitegedde oluusi omusajja akubeerako omwana olujja bw'ati ng'omusajja akubuukako. Ekyokubuukako kyeki kwe kubeera nga tojja kunyweza nga abasajja obeera okwasizza omusajja wo mugenda kutegeragana bulungi oluusi akuwa buli lw'omusaba akuwa ekiziga akireeta sabbuuni amuleeta ssente enkalu akuwa yakugulira n'essimu. Omukwano wamma weeguli omwana ono wakati ng'abayingiramu. Omwana yaani? Omwana ye Lubaale. Kyokka Lubaale oyo yeetondeka mu kintu kimu omwana oyo n'aweebwa erinnya erya Kizza. Okitegedde kati Kizza oyo yakubijjisa yakuleetera akabonero akabi. Omukazi obeerawo ng'oli mulungi mu butonde bw'omusajja najja kusanga ng'onnyogoga. Kizza ng'olwo ayise n'omuzimu n'akusanga ng'onnyogoga. Omuzimu omusajja najja abeera ng'akwebaseko omuzimu ne gujja gukwonoona olususu. Omusajja agenda okukwatako ng'awulira lukakanyavu nga kyeyabadde asuubira si kyekyo. Ku maaso wabadde omwenya bulungi eriiso lya ndege yeegombye mugaba najja n'akukwana. Omusajja n'akusuubiza ensi n'eggulu tonnaba kweyambula n'akugamba ggwe wange gwe nsinga okwagala biki. Naye olw'okuba omuzimu gukubanja Lubaale akubanja kiwanuka akubanja ani akubanja. Okitegedde omusajja nasanga si kyekyo. Omusajja mumala okwawukana ogenda okuba ku simu ye ng'agifuula bize takyalina budde bwo. Kyokka bulijjo tonnaba kweyambula ng'olulaba ku simu ye agikwatanga kalera. Mukwano obadde ogamba ki? Mukwano kanzije mukwano nzija ssaawa 5 nninda ssaawa 5 ziba ssaawa 5. Naye omusajja amala okwebakako akugambye nti ku ssaawa 5 nzija jjankeera. Oluusi n'obutajja oluusi essimu ogijjako oluusi okugamba naawe opapa nnyo. Eri abasajja baboggolera abakazi nga yakamwagalamu omulundi gumu n'ambogoya n'amugamba niye naawe gwe buli kaseera obeera onkubira goza siina byakkola naawe mbabbize nakugamba mbabbize kwagala bangobe bugobi ku mulimu nakugambye nja kujjayo lwaki naawe lwaki teweeweezaamu. Omukazi buli budde essimu nakugambye nja kujja naye nga yakusinkana omulundi gumu yakwebakako omulundi gumu ne weebuuza omusajja ono ankooye ku mulundi ogumu bwe gutyo olwo bwe tuneeyongerayo mu maaso osanga omukazi ng'akutte ku ttama abirowoozaamu n'agamba naye omusajja ono omulundi ogumu gwe twakeegatta. Omusajja ng'aboggolikana. Omusajja nga talina njogera. Ate obusiru bw'omukazi n'ayongera n'amwagala. Omulundi ogumu gwokka guba gumaze okukulaga omusajja oyo mu maaso wa gye mulaga. Okitegedde tuula wansi weezuule weenoonye lwaki nze? Lwaki gwe nayagala luli bwe yakola? Lwaki gwe njagadde kati bw'akoze? Lwaki owa luli bwe yakola? Osanga abakazi abamu nga nti nze by'emikwano nabivaako. Okitegedde naye nga yamala kukosebwa na kutomerwa. Akati ekirooto kino gwe kyoloose manya omulongo Kizza. Kyokka omulongo Kizza mu kumumanya ddayo wansi otuule ogende weebuuze. Togenda tekuteekerera mulongo Kizza yekka wadde bagende nti omulongo Kizza yakubanja. Ddayo wansi weezuule Kizza yaani? Oyo Lubaale yenna. Kati gwe oliko obwannankulu. Okitegedde oliko obwannankulu. Oyo Kizza bwe bamukusomera ebintu ebimutuddemu bajja kugamba nti kabaka akuluma. Kabaka yaani? Kabaka ssomero, kabaka bubaka, goberera obubaka bw'osobola okumanya ki ekikuluma. Osobola okumanya omugugu gw'ogenda gutaggulula otya. Kitegedde Kizza bw'ajja ng'akulemesa eby'okwegatta manya nti otuddemu ekitundu kya tata ne maama. Tata ne maama bakubanja. Tata ne maama bw'onooba tonnabasasula tebajja kukkiriza bya bufumbo.
okitegedde paka mirembe na nnaku yegwa omukadde gwe tujja okusanga ngeeyo ng'otunda mwenge naye nga bakugamba nti omukadde yafumbirwa nnyo lubaale yamulema abakadde basangeeyo ng'ensi yamulema nadda ku mwenge ng'atunda wala gyapima tooti okitegedde oba ali ku mudaala gwa nnyanya naye ng'alina ne buzzukulu bwawe bawala be baazaala ne bamukubirawo obuzzukulu nga gyaleeyo naye ng'omukadde we wakunyumizaamu akugamba nti nze abasajja nayagala lukunkumuli naye nabulwamu amaka okitegedde kakale ekituntundu ekyo olimu ekitundu kya tata ne maama yaani okitegedde maama Nabinene tata Kabaka bulamu maama Nandawula tata Kabaka Ndawula olimu ekitundu kya tata ne maama okitegedde senga ne kojja senga ye maama Nabuzaana kojja ye tata Kabaka bulamu maama Nabuzaana yasengeka ensonga okitegedde kojja ye mwannyina omu okitegedde owa maama Nambi Nantuttululu bakazi Lwendo kati lubaalewo afumbekeddemu eggugwa eryo lwaki bw'obeera mu kikola omwana ajja n'akibalemesa oyo taata ne maama bwe buyinza obukutuddemu okitegedde kati mwe bamu ku bantu abaloota ng'oli mu kyaki bakugatta n'oloota embaga nga bakubye ekidaala bafula wagaalo metroni biki oloota ebintu by'abagole ebintu ebifaanaganako weebityo olimu ekitundu kya taata ne maama oli mukaamisambwa okitegedde oli mukazi mufumbo mu butalabika omusaba gwakuwasiza mu lubuto lwa nnyoko kakati taata ne maama ono nga tonnaba bamanya tebasobola kukkiriza masanyu go tebasobola kukkiriza maka go kubeerawo buli lwofuna omusajja bafuna ebbuba bakusindikira kyana kya maka kyakyejo ekyana ekyomaka oba tonnaba kukiwa byakyo okitegedde tekisobola kukkiriza kwegatta na musajja ddayo ku maka gammwe nga mugalimu omwana ewaka oyinamu wakyayi okusobola okwebaka mmwe mwegatte okitegedde era osanga abafumba abasinga obungi nga balina omwana awo omwana ayavula oba omwana tugamu omwana asimbula omwana watuukira okwetegerereza omwana oyo buli lwazuukuka ekikolwa bakivaamu buli omwana lwazuukuka n'akaaba nga bakita so abafumba abo babeera bagezi maama abeera wali ne fulasika ng'erimu amata omwana bwazuukuka ekiro ng'amuwa amata ng'amuzza mu katanda ke ng'amubikka ng'amukoonerera amuyimbira obuyimba nga yeebaka olumuyimbira obuyimba ngeno bajja mu kikolwa taata ne maama okitegedde kati kyekyo ekifa mu makaago ekifa mu makaago olina amakaago okubiri olina amakanga nga gwe omuntu mbutonde bwe olina okubaako ne bbaawo kyokka ate olina amaka amalala gakubanja okutereeza otuddemu obulongo bw'olubereberye oli maama Naalongo muka Kabaka okitegedde kati maama Naalongo muka Kabaka Naalongo ne Kabaka ge maka ag'obutalabika amaka g'obutalabika gasindika kyana ekyana kino tokiwanga mata kukiyimbira kayimba kwebaka okukiwa amata n'okuyimbira kayimba kyeki olina okugenda mu mbuga zonna ezituddemu embiri oba ensozi n'ogenda mu mbuga y'omulongo kizza n'ogabulawo amata n'amagi enfunda ez'enjawulo omulundi ogutali gumu okitegedde kati oba tolina kyomanyi ku taata Kabaka bulamu bw'onookola ekintu ekyenfunda ez'enjawulo bajja kuwa omweso ku mutwe gwo era omweso ojja kgenda okulaba nga Kabaka bulamu akubanja omubikka ojja kgenda okulaba nga Nabinene akubanja Gomesi ojja kgenda okulaba nga bakubanja kino na kino okitegedde ekikolwa ky'olooteramu okwegatta kyekikolwa ekikulemesa mu masanyu g'ensi ng'okufumbirwa oba ng'okufuna munno gw'oliba naye okitegedde ebintu ebifaanaganako bwe bityo n'abantu bangi lwakuba bo tebafuna mukisa kubiroota kati gwakiroose oli wa mukisa gendako mu mbiri oba mu nsozi oba mu mbuga yonna eriko omulongo kizza ogabulewo amata n'amagi oyiseewo kenna ku ngazi zoddeyo okole ebintu byebimu oyiseewo kenna ku ngazi zoddeyo okolewo ebintu byebimu omubikkeko n'olugoye omulongo kizza mubikkeko olugoye oluddugavu n'olugoye olweru kati omulongo kizza oyo bw'onookomawo ng'omaze omukolera ebintu ebyo ojja kufuna ebirooto eby'enjawulo oba obubaka obw'enjawulo obubaka obwo ojja kgenda obwegendeeza nga babukunnyonnyodde ojja kgenda okulaba nga Kabaka akubanja omubikka ojja kgenda okwezuula nga maama Nabinene akubanja Gomesi ojja kgenda okwezuula nga bakugamba kati kola kino ojja kgenda okwezuula nga baga kati kola kino okitegedde kati omweso gwo gukuwadde entandikwa sooka onoonye kizza okitegedde eyo y'entandikwa topapa na birala topapa na Kabaka topapa na maama Nabinene topapa naani kati ono akulemesa ebyessanyu gw'oba olina okusookeramu lyeddaala lye lisooka genda onoonye kizza wonna waali omugabula amata n'amagi okitegedde oyiseewo kennaku oddeyo omugabula amata n'amagi omubikkeko olugoye oluddugavu n'olweru ebintu ebyo bw'onoobimala bigenda kuwa kikyolina okuzzaako ekyo kikolo na ddagala okitegedde kikolo na ddagala weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.